housewarming tosobola kuyingira nyumba nga to celebratinze tujirimu bwe tusangamu amajini tujirimu anti twayingidde yes kati sigera kiri kyosose kifu okay like officially saying it this is our house kyakulinako obusungu waliwo atwala ebipapula byaffe gwolabyeko nga agirambula nti si yaffe kyakulinako obusungu nze sinali sikirabangako ku myaka gye nnina omuwala omuto okyalaba nno bingi okuba nga wandeeta eno mukyalo okyalaba bingi kufa kwe kuyinza okukutaasa mbeera ntya nga mbeera buddo banange bonna bafumbirwa mu kibuga babeera mu Kampala ndi buddo kyokka nga bazadde balina kirebe ne buddo wala naye kale byonna nagumye naye mbadde njagala tukoleyo akabaga tobimanyi ako kuyingira ennyumba gye twayingidde dda kyembadde era nkubuuza celebrating this win. We are already celebrating. Okumanya the fact that tuli wano waka we are celebrating. Pada te yetagisa. Kyetagisa akabaga oyiteyo abantu oba maama o baganda bo tulina anti kati bwenti era ku listi mbadde njagala tugule embuzi nga 2 ogenda giyitamu ebyokulya ebyokunywa naye kale eri ekisookera badde mbaze ng'obukadde 4 nyini zenjagala okugula gate eyokusindika kubanga oyina naawe mikwano gyo ndowooza ne famire y'abantu wandyagadde ate nze nina bangi eyo yonna ku mizigo gye tubadde tubeera Kalwero enjagala abantu bonna bajjule wano bajje n'obwana bukwatirira ebisenge byaffe ebipya tugenda teekawo tent wabweru mu compound ate banawoominga gye batayingiddeemu kiri nti akabaga ke tuyita housewarming of course nabasi balina oyingira mbalambuza ebisenge process gye nkugamba bisenge byaffe ne maama gye bwe bitu baganda bange n'abantu wano ku kyalo kwe tuzze nako ngenda kuyitayo bamanye kati obategedde dda nze mbeera mukyala wako oyinza obutamanya baneiba nabo bajje bamanye kati officially bafunye abatuuze abapya kale n'ekirala tulina osooka okusaba ngenda leeta omubuuliza tusabire tuyingire mu nnyumba twewala ebyomumajini ddogo ly'abantu twani zonna eza buli kika zonna then tulye tusanyuke tukube ku ndongo ekyendongo tekijja kusoboka ekyakabaga tekijja kusoboka ekya faaza kijja kusoboka ati twalina nakikola wali nga tunateekamu na bintu twali tuleeta faatha n'aleeta amazzi n'amansira mu nnyumba n'atusabira eyo twakola nsobi simanyi wakiwala ndowooza wali mu pozisiyo y'okugaana okuyingira awo twalina okikolera ekya faatha nkikkiririzaamu naye eky'abantu tekyetaagisa olaba obukadde obwobona njagala geeti ey'okuteeka awo ekikomera nakimaliza ne tikuli geeti nsolo ziteeka mu kikomera naye mageeti ne wageeti weeri njagala okumaliriza kagundi ako muteekewo pavers ebyo nabijja kuggwa ne tusooke tukole guno omukolo gw'amaanyi pavers ne weziba teziwedde waggulu ku kikomera kitaaga okumaliza finishing kakati ebyokukola bingi nnyo okusinga okukwata ssente nziteeke mu kabaga mpita abantu bajje batandika okuwa endowooza yaabwe osanga ali mu muzigo gwa landiroodi emyezi 2 tannasasula naye ng'awa endowooza ngeno wewali ewala ekyokubiri ekigambo kibayita ebiiso okimanyi kino kye tulimu waliwo abantu nga tannakitandika nga tannakirowooza nako ensonga lwaki abantu bayingira amayumba ne batafuniramu mirembe abantu bajja n'eddagala okuyingira ennyumba kulinga kugenda bweru kati wali eri emisi egenda osooka kyegenda buzibu naye nze sigenda kwetaanulira bizibu abantu ennaku zino obulamu bwatuuka abantu bawe kye baagala kakati nze kyenabawadde twagenze mu kyalo leka balowooze nti tuli kyenyagala obbamala omanyi bamanyiira naddala abakazi beeyo ku mizigo ekalere gye tubadde tubeera kakati omuntu w'oku muzigo okyakayana naye ku lwaki anti kati kiri bwe kiti baali balowooza nti oba wazimba akayumba kafaana katya wantwala mu balowooza balowooza wangoba ndi mu kyalo kati bajje balabe amaka gaggadde ekibuuzo amakato gasulamu waki weetaanuulira abantu balina bayo emitima emibi naye nomunayo kalubirizaamu ku bulamu ogenda okulaba abaana balwalira mu nnyumba ogenda okulaba ennyumba ekufuukidde ennyumba abantu batunda n'amayumba ng'oli ajja n'akusimbiramu omuti okuba mukulidde ku mizigo temumanyi naye nze kati nkuleko ekiti kimu
tewali kintu kibi nga kubaako kantu kokola nga buli kokoze okatimba. Abantu babi balekeyo mu maaso eyo, maybe like after 10 years nga buli omu amaze okukkiriza. Oli either kkiriza nti enseeganye oba esobose. Oyinza ate ku mukolo oba nze ndabo nimbalimba nesinza butakola housewarming. Gwe ekizibu kyo kweraga. Ani atayinza kweraga? Nganze yagizimba walolera ko nganje kubisizako ekifaananyi nga kitadde ku social media. Nagamba mu ekigambo lekera okikosa oba wulira iyo nkwata n'abaana bange otutwali mu kyalo tusuuleyo sigaza amakaabu. Andi omuntu wakuwulira obulungi totowulira. Ekizibu kyo oyagala kulaga abantu nti wadde Kampala navuddeyo ne kati ennyumba gye nsulamu ya bisenge 4, ennyumba gye nsulamu nnene. Ebyo tolina gw'ogenda kumatiza. Era n'owona bamatiza nti ennyumba nnungi gye nazimbye bajja kudde batandika okukaayana nti bbeeyi y'amataffaali geeyo ga layisi. Oba namala okumaliza y'amataffaali bajja kudda ku bazimbi beeyo ba layisi. Tolina gw'ogenda nagambye dda baganda bange nagambye dda mikwano gyange budget twagikoze ffenna. Era osobola bagamba ennyumba yagudde. Va ku bantu. Abantu bajjeeko emikono beesonyiwe kewazze mu kyalo kati tandika kudiiringa nabeeno. Kati nakitegedde kyoyagala. Oyagala ondibize buli ddala buli kimu. Ennyumba talina kyekugattako. Wulira kuva ku nze yagula amataffaali, eyagula omusenyu, eyagula seminti. Wano tutandika butandisi bulamu. Tolina gw'ogenda kakasa kati tunazimba kalina. Kubanga ali wansi wajja tuteekeko kalina ate nkitekeko n'erinnya lyo. Tove wansi ogwe. Buno bukyali tutandika butandisi. Kireke. Obategera budget y'omukolo esuka ssente nnyingi. Tulina ebintu bitataaga okukola. Ennyumba eno wangamba wakagiteekamu obukadde 5 miliyoni 4 zokka. Saa 5 gokka nali jasi nkugira ennyumba y'abisenge ntasobola kuba bukadde 5 tugenda mu bukadde 2. Nate bingi ebikyetaagisa. Ne miliyoni 4. Twale tusula mu nyumba ya lumuzi 2 tukyetaaga ebintu mu nyumba. Ate tubigulemu kale ebintu. Kugulira mu dressing mirror eyo nga nnene bweti. Ojja bigula sooke tukola kabaga. Tericha tulina ekituufu father tumuleete. Era ngenda ku arranginga father tumuwe transport wa mtwalago 5. Kakati tugenda mama muleete ne baganda olete ne baganda bo. Nange mama ngenda muleeta ne baganda bange 2. Kati ngamba omwana w'emmere ngenda moya kadde kamu atuleetere teekawe. Atutereyo embuzi. Tudde wano twebaze Mukama Katonda. Ngaffe ab'omu nnyumba. Kino kyaffe ab'ekyalo baleke. Bajjeeko emikono kakkano leka njagala omutima gwo gukakka n'ekizibu kyo kweraga. Onkoze bubi nnyo. Onkoledde ddala. Ojja kuteerera gwe tinjala okitwale. Gwe kasita osula bulungi, kasita owobeera balungi bali bajjeeko emikono. Kati abantu banamanya batya muno twazimbye. Tofaayo. Ate bagwe banamanya batya nti tebaatugoba. Era omuntu gwe batannagoba. Gw'otannalabako ng'asula ku kiriza abalina waasula. Baleke baby buju. Wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula.